nze muntu gwe babibulira sinza akulira enzikiriza z'ekinnansi ate ne mu department ya mwesiriyo nze nina kampuni yange gisomesa culture naye abantu be maama nkuloopera basituza omusajja semaka n'asituka n'entwala ye bwagenze kwebakirira lubaale n'abalayo omwaka gumu n'amalayo emyaka 2 waliwo n'abakazi abamalayo emyaka 4 ne babazaalamu abo abantu njagala munzikirize kozese expo ng'omukutunjogere abaana abalala batasobola kwogera ekyo kikkirizibwa naye omusawo kuba kakumulwadde waate n'omujja ate kikkirizibwa mwewale nnyo agamasaba agakolera mu nzikiza abo abaggalawo ate olugera bwetyo mba sikutegedde kubanze abaaliko omusabo bensinkana kubangamba nti oyingira mu musabo kyebasooka okukola kuziba buli kimu era omusawo akola batamulaba omuzadde osobola okukolera mu nzikiza byebiggalawo aba mwe baana mu omusawo yenna gwakutwala nga nakuyingiza kasubiye naggalawo natandika ozibikira ebituli duka mugambe muganda wange zitwale zenkuwadde naye kankole ki omugambe otya zitwale zenkuwadde zibye naye kankole ki babasala emisale nosanga obutunga bamusala wano bakusala biki njagala otunule ndayira ntya katonda yatonda eggulu n'ensi nze siinaako omusale gwonna ku mubiri gwange ate nze mbagamba n'amazima ze siyingirangako sabo ate n'ekikomera kyange kino siinamu kadagala n'aka omwana nvamunoonyeza wano mbu simanyi basimba ejezi ze mazima matuufu tuddemu actual sense ejezi ze likola mirimu mirungi evundu lisobola okukola ebintu ebirungi xpotv to the world xpotv gwe mukutu abalabi baffe abalungi njagala okuba nga mbaanirizaako olunaku lwaleero bwetyo nga twasuubiza madamu Sara yatuwa ekisuubizo nagamba nti sizoni eno mumwerinde azze full package agenda kubanga ajja kubawa episode ku episode so nabagamba nti mukalire agenda kubanga abasoosotolera buli kimu olunaku lwaleero tuli wano ku True Roots Africa kwennyini ku office wesangibwa mu Nabulagala obanga oviridde saidi ze Nabulagala eri nga wakava ku Masiro ojja kubanga dda Kampala bot waliwo akakuba akakiriraawo kikubo bali mu kikola right now kirira nga wakakirira bot the first off route on your left joba okwata ojja kulaba ewali akalongooti awo wennyini ojja kuba ne gate ya office ogirabira ddala so onako tuzze luli abasuubiza nti alina byagenda okubasomesaako so nkwegayiridde tosagaasagana ayagala ofuna ekitabo ne peni yanguwa kubanga tugenda kusoma tugenda mu kiraasi awatali kuwona budde bwonna munzikirize nsooke mubuuzeko namwe male mubawe ababuuzeeko osibye otya nno munnaffe bulungi tukomyewo ngayo watugamba nze gyendi ndi bulungi mpozi gwe nange siina tabbu naye tolina tabbu yonna lwaki n'abantu abo tobalamusaako katono ne tuba nga tugenda mu maaso musiibye mutya bamikwano abalabi ba xpotv mwasuze mutya kansubire katonda abakumye bulungi mwe mwenna be bitatambulidde bulungi twekwase katonda ye muyinza w'ebintu byonna ajja kusobola okubawanguzisa munnange nange ntuuse gamba munno nti ntuuse kyeyalingirako munno gwalina omutima omulungi ogwagaliza bagamba nti okuyiga tekuggwaayo tokyawanga kumanya kyeyalingirako munno ayita mu mbeera enzibu tuyigire wamu tuwangulire wamu amiina munnange olunaku lwaleero tuzze misinde era nga tulina ebyokwebuuzaako bingi naye ate era bagamba obuteebuuza buyisa amazzi ekiro so nandyagadde osooka okumanya nze n'abali eyo ebiri ku mmeeza wano waliosooka mukinyonyolamu katono kakati ebiri ku mmeeza ono oiro mwena eba mundabye labali bantuuseko olususu lwange mululaba sikyesiiga bizigo kozesa ono oiro
ono oil wa avocado gwe wenna ng'olina olususu nga luli dry olususu nga lulimu ebibala besimanyi binnamakula simanyi bikoze bitya olususu nga lubi nga mazima matuufu buli omu amanyi olususu lwe oba wemanyi nti olususu lwange si lulungi kozesa oil ono omukozesa otya onaba bulungi n'osiimula feesi nga tennakalambala ng'ekyali soft n'omuyisaako oil ono alwa ku lususu siigi ogwogenda okwesiga mu dakiika 2 obe nga atanneesiga ku bizigo bakubye evvu oil ono agenda kutuulako mpaka lwaggulu okuva ku makya paka lwaggulu oil ono ayinamu emigaso mingi wa oil ono namutaddemu n'akeeyeeyo wandibadde omwesiga gwagenda ku mulimu agenda ku mulimu kyandibadde kirungi ku makya ne weesiiga ka oil ono mwenna abamanyi akeeyeeyo oba akakumirizi oil wange namutaddemu ono wa avocado osobola omukozesa ku nviiri osobola omukozesa ku njala osiiga booti mu ngalo akuza enjala alongoosa enjala era nga munda basatadde zange zaakona nze obwala bwange bubanga bwe balumyerumye bubuluma alongoosa n'olususu ono oil wa avocado kano kaba ka 8,000 kano ka 4,000 kano ka 2,000 ono wa papaali ono nno ayamba ku beeru wabeerwe tayerusa nedda ayongera tayerusa sina oil ayerusa ono nno mukolera ddala mu papaali lyennyini obusigo bwa papaali n'ebikoola oil ono naye mulungi ku lususu atuulira ddala ku lususu awonya ebirwadde by'ensusu osobola omwesiiga omubiri gwonna kasitomala okunaaba bulungi abantu abamu temumanyi kwesiiga bizigo olumala okunaaba ng'osooka otambula ng'omala okukalambala ng'olwekosikayo ekizigo weesiige nedda si we bakola bw'omala okunaba bwoti ng'okyali soft mu mubiri gukyali soft ng'olyoka weeyisaako oil era ye price yemu kaba ka 8 akano akanene kano kaba ka 4,000 kano akatono kaba ka 2,000 kano ka papaali ngambye ono avocado lino papaali ziri carrots era yenkola yemugwe wonna ng'ayagala olususu olunyirire nga toyeruse kozesa oil wange oil mulungi nzaamwekolera era kuliko n'ekifaananyi kyange era kuliko akolebwa wano wennyini nabulagala ewaali beetonza nzaamwekwatiramu buli kimu nakitaddemu amwagala omusanga wano ku ofiisi wokka watundibwa ku ofiisi yaffe wokka oba oyagala oda tusobola ogikukolera nawagula akamu osobola okujja wano ku ofiisi ne tumukuwa so tobadde ku location enamba z'essimu kweziri tusangibwa wano nabulagala oil waali n'enamba z'essimu eziriko zeza kampani era ne woba oyagala nze ng'oyagala nze ennamba eziri ku oil wange zezo zennyini zosobola okunfunirako yesebe so ekibantu kijje mu ddiiro mukitegedde abyetaaze products zino oba emu oba zonna oba nsuubuza abagala okutandika okukola business ne madamu Sara mwangu mubeere nga mumutuukirira ng'obudde bukyali mukole enteeseganya bannaye olunaku tulina ebyokwogerako bingi naye kino kyosaba tukijjewo lumu nze ng'omuntu ate nga nsuubira ne mukulu abe kimutuukako ne soda gyali oba n'abantu abasinga bakwetoolodde aba ayagala kunneebuuzaako ebikukwatako oba wayinza okukusanga n'agamba nti oli mukyala mukwano gw'omusamize agamba nti bannaye omukyala si musamize omukyala si musawo muganda bali batalinga musawo muganda oba nosaba gwe kennyini wennyonnyolere oli kiki oba nze nyikola ensobi okubaddamu ekyo tolina nsobi gyokola kituufu era kirungi okwebuuza buli muntu yenna ayagala okumanya aba alina okumanya okusinga okusirika
n'ayogera byatategeera. Bannange siri musamize, siri musawo wa kinnansi. Bino ebintu byonna byenkola biri under my company. Nga bw'ogiraba wano kwali beetoza Tools Company, ogiraba eri under buli kimu kye tukola eri culture company. Era simanyi oba wa kamera asobola balengeza wali ku vision zaffe, mission ne core values za company. Ajja kibateerayo. Naye oba otunuulidde wano objectives zaffe zonna oba oziraba ziri culture. Wano kye tuli mu kukola essaawa zino interviews zetukola tuli kweno objective ey'okubiri eya promoting culture awareness. Zino interviews zetukola ndi wano so sibalumba ati ndi musamize toba ndi musawo wa kinnansi kyonna kyenkola kiri under my company. Ndi mu kufollowinga objectives zange nga bwe ziri 10 sizimalangayo nkyali wano ntambulira ddala ku mulamwa ogwa kampuni yange. Abantu abasinga tebaawula kigambo culture, traditional ne witchcraft. Ebyo byonna biri under culture. Naye nga witchcraft terimu. Ebyo byabwe nga bo traditional custom biki ebyo biri under culture. So company yange eri under culture. Wenna ku muntu wandyetaaze okumanya knowledge yonna gwe tugambye promoting culture awareness. Gwe muntu wenna ng'oyagala kumanya ebintu byonna nga biri culture, jangu wano ku company bansobola okukuyamba. Tetukome wano nti tukola interviews zino zokka wabula tutambudde abaaliyo e Budaadiri, Sironko, Embale, twaliyo mu mwezi gw'omusanvu ogw'omunaana era twayugumya Mbale mwatulaba drive zaali ziyitamu ng'era tuli wano ku objectives zaffe. Yes, so omuntu yena alina akugamba ati ndi musamize ndiki tamanyi era tatuukangako wano ku kampuni yange. Ekyo kiri kiriya. Omuntu yenna aliyo ng'asuubira nti bw'anajja agenda kusanga wenna weetindidde omunyenyeza ensaasi ajja mugire tabisuubira abireke tatawana kujja abirekera abalala era oba ogitunuulidde munda wano oba oyingidde ogirabira ddala nti kampuni eri under culture. Ng'owala basabo kiri batuula mu ntebe nga waliwo n'emmeeza. Ekyo kimaze okuyitawo. Bannaye waliwo ekibuuzo abantu kye basinga okwebuuza ennaku zino kisipaakinze debate nnyingi mu nzikiriza ez'enjawulo, si mu basiraamu, si mu balokole, si wa. Abantu beebuuza ddala sitaani gyali oba tuli mu kwebuzaabuza nga twerwana ffekka. Gwemanyi abeerawa wali omulabyeko? Nze simulabangako. Nze nganze oba ombuuziza nze nganze sitaani simulabangako. Era ebbanga lyonna n'emyaka gye maze ku nsi siwulirangako ti sitaani abeera mu kifo gundi. Talina location. Batugamba mbu abeera Ttanda abalokole. Nti ali Ttanda. Ttanda eri mu Buganda. Yes. Eri mu Buganda. Kati ate ffe Abanyankole aliwa. Simanyi. Abali e Germany aliwa. Simanyi ndowooza era ava Ttanda. Abanange wamma abalabi baffe aba expo kyensobola obagamba nze nganze ti ffe abantu ffe kennyini ffe sitaani kubanga bw'oba otunuulidde ku 10 ebitundu 80 ebintu ebitubonyaabonya biva mu balyammere bannaffe oba ekituleetera okubonaabona n'okuyagaayaga mu nsi n'agiteekamu ebitonde byonna naffe n'atuteekamu tweyagale. Tewaliwo kyawandiikibwa kyonna ekigamba ati yatonda n'ateekamu ne sitaani atubonyebonye. Sekimanya kujjako balokole bagamba nti bamusuula atuli naye. Ayasiraamu simanyi. Mpulira byambu. Byonna biri mu ki? Ate yenze muntu atakkiririza mu mbu. Ekigambe. Nze njagala nnyo evidence.
kakati kyembadongezaako okugamba nti bwe yatuteekawo feke nyini fe abakozesa ebyo bye yateekawo ate okulumya bannaffe kubanga bw'oba otunuulira eyo makanisa bwaba basabira abantu ebintu birajana bigamba nava wakundi yeyandeeta tebigambako nti nava mugende bamukulu bagamba ati gundi yatuleeta yatujja eno n'atukolera kino nekino nekino oli bamuleze ekigundi okugulu kuzimbye ogenderawa nti gundi eyo yakinkola yakijja wakundi nga nanga ku kino kitegeeza nti ffe balya mmere ffe kennyini ffe eki ekibi kirimu ffe ffe sitaani abalya we dani olaba ebbanga lyembaddeko expo okuva we natandika paka newami wendi funye experience y'amaanyi esobola okundeetera okugamba nti abantu ffe kennyini ffe sitaani ng'ate nina evidence bo kenyini gabadde bakolerako experiment kugambye nze we nkugamba nti abantu ffe sitaani nina ne evidence nina evidence evudde mu masabo nina evidence evudde mu makanisa nakati omwana muyina wali ava busoga yagenze kukola namusazewo musuze ava wano ng'agenda okukola naye ejjiini eryamulimu lyava mu kyaki era ye muntu abadde agagama haleluya yesu yeebazibwa akuba ettendo gyebagagobera gye lyava mu kyaki ate nga kizibu nnyo ditegeera kubanga lyali lyamwambala nga kizibu nnyo ng'omusumba gakozesa mu kanisa eyo ebisoga omusumba nga yabagabanyaako ojja nakizibu kyali nakusigamu ejjiini lye nedda takusigamu naye gakozesa egamuwa amaanyi kati ono omuwala ali wano sireeya bamuyita sireeya bano bamukazaako lya sireeya gwasese bane bano ababeera wano ewange bo bamukazaako lya sireeya yali muyimbi ku katuuti mukwano nga liri ejjini tosobola kumanya nti limulimu era nze bwe naliraba ne ndigamba yesu yeebazibwe abantu bange nawe nga lijukumira liti likankana liti nendigamba totya yesu yeebazibwe kuba ova mu kyaki nelikuddamu nelisooka nendigamba muganda wange totya wava mu kyasi si we guli ne mugamba va ne mu maaso g'omulya mmere bano bakulabeko bakakaseti amakanisa gye bagenda ate gwe gye wava nelikyuse munye nelitunda liti nga kiddole nelikyuse munye bwe liti bwe ng'olabye ebintu mwana gwe daani ng'oliraba ne likakyusa bakuba nti nze wano byama nkuuma ebyama mbasaagala babiteekemu nnyo kamera nze daani ebintu byonna bye nalabanga mu firimu bifunyeeko wa ate kati nange ndabanga nyumiza firimu kubanga amaaso daani kambeko kyenkubuulira ofanga ku kitu nga waregistaringa ng'ekyalo kikumanyi poliisi etwala ekitundu ng'ekumanyi bulungi poliisi ya Old Kampala emanyi natwalayo edda fayiro yange n'ebirimu gyenkola yatwala Kampala yonna ndowooza Kampala division natwalayo dda tosobola kubanga oyimirira ku midiya noyogera ebigambo byenjogera nga daani kyoli tokyesiga kubanga abantu batesitinga tosobola kuba yagala gaana abantu bagenda kunoonya va ku bino ababbira mu tiktok mbuweereza ssente tayagala kumulaba bikoze bityo ababbira mu linnya lyange eyo kasiya naye nga olina location daani nti nsangibwa wano buli muntu aba ayagala akutesitinge n'ab'oku kyalo bennyini baba baagala bakutesitinge si kuvumaganya ki kyalo kyabwe nti waliwo mufere ku kyalo ky'egindi kyasalibwa ku kyalo kyakundi nga ne wano newali eri ku masiro waliwo batuyitamu nga basolooza nensasula kampuni yange ne bagiwa ne certificate njiina kitegeeza nti obanga bamanyi location yo wooli bakumanyi gwe gundi kkiriza oba gaana waliwo abajja okujja nga ekibaleese kakasa nayogera abikola nze daani ndabye ebintu nentuuka okunyeenya omutwe bwe nti naye nga tosobola novayo mu midiya n'obyogera omuntu n'akukkiriza
Koleke oyina kyokonyekaawo nti omwana wo Katuuti yaliko ejjiini yennyini ekambwe erifula n'amaaso Wakatuuti omuyimbi omutendereza naye ate mpulira nti woba oliko ebintu ebyo mu kyaki tosobola kgenda Dani owulira nze nkubuulira nga butunde ne mumunyezo nze omuntu gw'oli mu kubuuza mbinamu experience gagenda mbinamu experience nnyonnyola gwabitegeera obulungi amajiini galimu ebika ebintu ebyo birimu ebika waliwo ekintu kyosobola okuba nekivaayo nekidduka bano ne balekale nebidduka nebikuba ki samba nebidduka bidduka dani ejjo weegendereze mu kkanisa eyagudde jjo yajja kugwamu sande eri yajja okugwamu kundi eri omwaka ne kugwako nindye wabawo omuntu nga ye luhanika buli lwolukwatendo ng'agwa wali ejjo mwegendereza abantu mu kkanisa oyo muntu aba oyo nga mwamumanyiira muki mugwi wali ki liba terigendanga liba lyasiri liwumulamu omwezi muligira ne liraja n'omwawo ne lisirika ate limanyi n'okukkiriza ne gakkirira eno mu bigere ne likkirira bannange galimu ebikaddaani waliwo erisobola okuyimirira nga pasita yagenda n'alikula nga gakozesa talina maanyi omanyi namba z'abasumba eziriwa nabakankubira nga tebalina maanyi nga baagala maanyi nga naye ayagala kulungamya bantu mu nsonga nedda si kulungamya anonya maanyi dani si kulungamya abo kye baagala kusuula abantu bigo kubanga Kampala wano bw'oba osuula ebintu abantu ebigo bajja kuddukira nga bagenda kuweza ennamba be bafa ssente nze njagala mbe nga mpeera buwi mukono bakole ki gemaanyi ge baagala ago mbalina wano n'abamu 40 n'abamu bali 40 mbalina wano njogera with the evidence kati oli omusumba w'ebusoga byakozesa bye yateeka ne mu baana ate abaana nabo tebamanyi ekitegeeza nti bano abaana abali Katuuti agabateekamu babeere nga bwe bayimba amafuta gakulukute naye bannange esaala nfunye experience mu bintu ebyo era nze abantu abamu batunira ne ŋŋambawo ne neesigalira ewange neesirika ne ŋŋamba yesi yadde natandika ekintu kino naye sigenda kuvaayo ntereeza ensi yonna ensi yayonooneka anayagala nanoonya anayagala nawuliriza atayagala akoleki ate gwenga gwe tosobola kumanya wewulira muntu kufuluuta kiro kuyogootana ejjiini bwe lityo olagootana nnyo ekiro omuntu nakugamba kuyogootana iye eryo ejjiini bwe lityo tekasobola kutuulamu ne gatabaako effekti mbi gye gataleeta mu bulamu obwo buli ekintu ekyo wekituula ekikyafu kijja n'obukyafu bwakyo sometimes kiyinza okutuula lero lwakumeka lwakusatu oba okuna lwa wiiki ewedde okuva ku makya njogera ntya Katonda eyatonda eggulu n'ensi okuva ku makya mpaka lwaggulo abantu bonna benakwatako bonna baalimu amajiini okuva ku eyasooka paka eyasembayo ng'abamu bagajja mu banneiba abamu yagenda kukyalira muntu kumba oli bannange ensi nvundu nze nsaba abantu baba basobola okukikkiriza wanudde muleete kamera nga nkola mukwate abantu mulabe ekiri mu bantu kale mukwate ku worship night babakkirize kuba abantu abasinga baswala ne bagamba toleeta ki toteeka ku kamera bambi baana tokigeza era nze wano ekisinga okunkyagasa tikuma privacy ndi mukumi waki ndi mukumi wa privacy siina na muntu gwenzikiriza ow'essimu okunsemberera n'obupande bubwo webuli okitegeera era essimu nga bwe bajja bazireka wali bakuteeka bulungi mu sisitimu essimu yo n'ogiteeka wali baagala n'okiteekawo ne baggalawo n'ogenda eri ng'oli wekka tewali agenda kulalaasa kituufu teri agenda kujja nokukubako nduulu abe tusirikidde ebyama by'abagagga mu Kampala wano tusirikidde ebyama by'abasumba wano nsirikidde
ebyama by'abasawo abeeranga ku TikTok wano nti wamaanyi wa kitalo nnyo mbisirikidde nga bava eri basibira wano nga babakola ebintu abantu nga bajja nga babakola ebintu nga n'ekintu kyogera nti gundi zibajje bampakanye mbaweeyo nkireete wano mulabe omusege bwe gutuula mu muntu nkuyina omwana ali bombo nakati mama oyinza omukuteera kalajana musege bamutuzamu atuula bwati ng'omusege n'akaaba ng'omusega n'asooka agiramu bwati n'agira n'obugere wansi bwati nibwe nga mulaba ebintu wano ewange mwe bantu mwe abali ku media bw'oba waliwo ebintu byotalabangako ng'owulira oyagala liisa maaso ng'owulira oyagala liisa maaso funa olunaku olwokutaano ovuge ojje ewange oteeke wali ebintu ofune akatebe tojja na kamera kwatula butuuzi wali gwe nga wekka osooka oliise ki amaaso nina omusajja wano gwe nakolako w'amaanyi sigenda mwogera amanyikiddwa nnyo mu Kampala wano naye yantuulirira ennaku ezo nga tantuukako ezo ng'atula n'alinda mpaka sawa musanvu gokyo n'alinnya emmotoka ye wali n'agenda n'addayo n'akomawo enkeera naye yaŋŋamba mukazi gwe ebintu bye nalaba ewuwo tosobola kubinyumiza muntu mulala n'abikkiriza amaama ebintu ebikolebwa ewuwo teri muntu asobola kubikkiriza kubanga ne bw'obyogera bakugamba okudde eddalu enyumiza bano n'olaba nga bakutunulira n'owulira nga naawe oswadde gwabyogedde naye nga wakoze eki wabirabye n'amaaso go nga wabirabye otunyumiza firimu zo naawe kyovula nze saagala nnyo okozesa bigambo bingi njagala actions zoogere okusinga ki okusinga ebigambo tuddayo eri kitwavudde ng'olaba omusumba omusumba yakiwungamu omwana kati njagala nkubulire awo bw'oba ombuuza nga ngeraganya nyinza okugaa nti sitaani yali mu kanisa sitaani awo wenyini awo wasimbye awo we byava kuba essaawa zino omwana abadde abonaabona ava busoga kale omuntu yajja mulamu mu kyaki ogwe n'omusigamu oguntu nina ne byenakubba wano kereziya mu kereziya katolika entukuvu naye ate ekisinga okuneewunyisa sifunangako kintu nga kiva mu muzikiti tebiriyo eyo oba tebabireeta bulungi kugambye nkubulira out of my experience sifunangako jini neriŋŋamba ti lyavudde mu muzikiti naye agamu gava mu abo abamasheeka abalombi baki naye si muki si muzikiti sirifunangako kijja gamba ati mpaayira sirifunangako masijini ngalabye gava mu kereziya gava mu kanisa gava mu masabo kyovula bankuba nze ndi nzijukira lumu watugambako nti ne mu mpewo tulinamu empewo ensiraamu wakitugambako kino kindeetera okulowooza nti otubanga tulinayo empewo ensiraamu tulinayo n'empewo enzikiriza endala ziri so kati obanga tulinayo oyo omukyalo oyo gwe babikkirira oyo lwakuba beeko kyenkugamba tuli ku interview kiŋŋambe lwakuba abantu abasinga tebalina mmizi naye abantu senga bali balina emmizi senga balaba ebintu bingi ebyewunyisa naye abantu obutaba na mmizi ebintu bingi ebibeekweka tebibeeyoleka bikimanyi nti osinga bibeeyoleka enkya bikeera ku social media nali ntambuddekoko n'abaganda basi yali kosita nembatwala eyo ewaffe eyo saidi z'eshema eyo abanyankole bo balimanyi baliyita ibaale lyaruyonga akalo bakayita ewaruyonga awo nno wajja jange nakatwalawo naye bangobye abaganda ne baŋŋamba abo baminwe abo bankwabo tobasembesa tobakola ki kubanga babiraba ku midiya Nyoba scrollinga bati bakola ki? Baba ate bano betulaba ate baleeta ewaffe balyoke buli kimu bakiteeke wali naye taata empewo nazo katika kino kankikubuulire tali mpewo nga nzadde
Egaana ebintu by'eddiini oba okusaba. Tali mpewo nga nzadde, empewo egaana omuntu okusaba. Wezibanga empewo zikkiriza abantu. Ate bano betuwulira bagamba nti wolinyira ku kkanisa oba wolinyira ku muzikiti gwe ng'obulamu tubutwala. Ngaki? Obulamu tubutwala. Ani? Oba otujoze. Ababyogera ebyo biba bikule naawe. Ezo ziba mpewo zino. Bino bye beetabuliramu. Biba bikule. Waliwo ebintu ebatabula mu mpewo. Ne babigula ne babiteeka mu mpewo ebyo bitambo ne muzaala ebyana ebiyiika endusu ne mugugumuka ekiro ne muzaala ebyana ebigongobavu ebyo bakwata ekitambo. Nzire kubuulira mazima. Bakwata ekitambo ogenda omusamize n'akugamba empewo z'ewammwe nga bikoze bitya ne mukola ebintu ne bakola ebintu ne babiteeka mu mpewo z'ewammwe. Nne ebintu ebyo bye batadde mu mpewo z'ewammwe Dani bisobola n'okulya ng'olyawo obukulu bwo. Olaba nga Abe atandikiriza Apolo okulwala n'awulira omusujjasujja n'atandika okuggwamu amaanyi. Mpola Abe yali zino nyingo ne zinafuwa. Abe gyo bandeetedde omuwala nga yeewalula bwewaluzi. Nakuba gyera enkya waali wano bamugambye ngenda kukola nkya. Bukulu Abe otandika owulira ng'okutuka amavivi. Wayitawo akaseera, wayitawo akabanga nga tokyasobola kola ki kutambula. Yali atambula n'otandika okugongobala mpola ng'omanya waliwo yakitadde mu ki mu mpewo zammwe. N'akuwongayo nekitandika omuyiira ssente. Ate kati waliwo bino bye bagula obuguzi nga biba bireese ku naye mmwe bannange munsonyiwe kino ekyogera. Abe n'abatandisi ba expo Mukama abongere omukisa. Kubanga abantu bemuyambye bayinza bo obutakiraba abali eyo naye abantu bemuyambye ne bawona era bantu mwe mbasaba bw'oba omanyi nali nkuwonyeza nga wandabira ku expo embeera yonna etereera abaana ba expo mubaagale mubeebase kubanga babaleetedde amazima. Babaleetedde amazima. Bannamwe percentage esinga kino nkyogera nzikakanye n'okukakana. Percentage esinga ey'abantu bagula ebintu by'obugagga. Agula ekintu ekigenda omukolera ssente. Lwaki temukola ssente ey'empola empola? Lwaki mupapa nina wano amasimu olunaku agankubirwa nga 2 buli amuŋŋamba maama njagala kunyingiza kibiina njagala kugaggawala. Wabagamba nti obiyingiza? Simanyi. Owulira? Ne ku xpotv abo tubalina batusumbwa ku makya lwagula bannange percentage ey'abantu kino bannange nkyogera ntya Katonda. Omuntu yenna ng'awakana nsangibwa nabulagala. Jangu mu bana abantu abazze kwatemu omulabe. Percentage esinga abantu bali mu kubonaabona. Family mukwano yaleeta ebintu ng'ayagala bugagga bannange kiri wasi. Sigenda kulimba gyo nabagobye maze wiiki ewedde saakola neeno yonna ntandika nkya ku Lwokuna nakusomesa 5. Wadde wawumuddemu. Bannange bino ebintu bye twogera ku expo bayinza okubitwala nga fwa. Reality. Bannange ebintu gyebiri ogenda n'otunula bannange kimalamu amaanyi Abe. Ekintu kyoyogera ku expo mwaka mulamba n'okwata omuntu asooka mu ngenda kunsaasira bajja kubagamba nti omukazi atugoba naye ntuuka nepulira nga nange neetamiddwa. N'okwata omuntu asooka n'okwata ku wokubiri n'okwata owokusatu abantu mukaaga kyekiri mu bata wange nga bona majiini baagaleeta ga bugagga. Bannange sente tukola nkole. Bannange mbegayiridde mwenna abantu abali ku midiya busimanyi mugwanga amayembe mutunda amayembe mutunda ebigabo obugagga bannange mututtidde abaana. Biki bye muyingizaamu abaana? Biki bye muyingiza mu bantu? Midiya ng'ate tuleetedde kayoolo mubi. Erese birungi
naye ate bibi bingi abali ku media bwe bawanga kino batunda kino nga tonnagaggawaza beewammwe nga kitaawo akyali bubi nawe kenyini ng'okyali bubi bikiryowanga bannange musaasire bannammwe muzadde abaana muli bazadde manya nti byenkola wano omwana wange yeebwaba naakula tebagenda bikungula okwata mu mwana n'okwata mu muntu omukulu n'okwata mu mukadde n'okwata mu ntu ng'ebintu byogera kundi eyatuleeta n'obibuuza obugagga mwabimuwa nti nedda ffe twali twagala nnyumba kubeeramu naffe tetulina we tubeera batuleeta esakaza ono yakikuguza gamba nti yanguwa kigenda kuwa bugagga gwe noba excited n'owaayo omwanawo maamawo famire yo kyofuna kituula nga kyesirikira omwana muyina era ava busoga kaddaama yakava ebweru naye byagaana maama we ne taata we babiri bagenda ew'omuntu omu nga baagala bugagga omuntu n'abagamba baweeyo omwana waabwe omubereberyo naye akwata omwana n'amusala nkubuulira ebintu ebyaddala ne bakwata omwana ne bamusala abantu abamu bagenda kugamba beewunye nga nabo babikola bakwati babikolera mu kamera mbamanyi nga babikola ne basala omwana ne bafukamiza maama wansi omwana oyo ansonyiwe sigenda mwogera linnya ensi tegenda kumanya tufaayo maama ne bamufukamiza wansi ne bamuyiira ebbanfu y'omusaayi gw'omwana we maama ne bafuna obugagga maama n'atuuka omusajja agagadde omusajja n'amugoba mu bugagga maama n'anoba jjukira maama gwe baayira ki omusaayi gw'omwana we alina kakwate ku mutango gwe maama bw'anoba n'agenda ewaabwe n'aterera bwe yadda yali ali wa muwala we alina edduuka omwana amusanyukidde amugamba maama kankusalira ennaanansi yali agisala wali ennaanansi yagenda owulira akatunga kajja kata nga maama akola ati omutwe bw'ati bagenda omukwatako nga maama kapuuti ne bamuziika bwe bamuziika omwana abaana be nga maama avuddewo abaana nga baloota yunifoomu emyufu naye nga taata abawa buli omu amugabira yunifoomu ng'eriko ennamba ye ng'eriko 38 gy'emyaka kyokka gy'awezezza nga kwe balina ofiira buli omu nga bamuwa yunifoomu eriko emyaka gy'alina okukola ki okufiirako omwana aba ali awo awulira ente ng'etambula ekaaba awulira abatu nga bakuba obululu ng'alaba ebintu ebyenjawulo nga bigamba binoonya ente yabyeyabula ani nte omwana bize kusala omwana yagamba nedda era omwana yanneebakirira wiiki kuba yasooka n'abinyumiza oyo mutabani wange oyo gw'olabye yasooka n'abimunyumiza mutabani wange yayita mu tenti wansi naga bino sigenda kukola ki kubisobola n'ekisigalamu ntya n'ekyeŋŋanga era omwana musanyufu gyali yagenda n'andetera n'omwana we oyo omwana mu bantu bennaakakolako ye mwana oyo ndimwogera ne mu midiya ye mwana eyasooka okundaba nzaami kubanga namukolerako eddakiika 3 nga kiwedde ekimutawaniriramu bonna saamukolako ng'abalala bwe bamukola kubanga ekyo kyali kiri waasi yeye agenda essaawa yonna naye abazadde nga babi n'omuwa emyaka gy'alina okukomako era oyo omwana yanfeesinga bufeesinzi bwati nange ne mufeesi nenvaamu nengenda nekola nenkomawo mu mubiri naterera era omuzimu gwa mama we nekulinnya nenkusumulira nekwogera buli kimu ensi yonna mbiyogera mwenna mwaliwo olwokutaano ekiro mwenna mwabiwulira abaaliwo amama Saala mwenna mwabiwulira ebintu ebyaliwo omwana n'agenda ng'akoze ki naye ng'ekisinga okunuma sente si yonna yonna ngenda giyamba nedda abula abatono abanaasobola okutuukirira naye ate sigamba nti aliwo abagamba mbuwa ali mu kweranga singa saavaayo kwogera bw'ayogera wandimanyidde ku ki wandintegedde otya nze sibeera kuzirayivuza mwembwera abakozesa ebifaananyi byange ne babba nedda mala n'omwezi badde mala omwezi si bwe kiraba nga sigenze eyo naye wange osanga wajjudde gwewonya agenda n'akuleetera omulala gwewonya agenda n'akuleetera ki omulala buli woovumula amazima
oli n'agenda n'awona ng'akoletera waliwo n'abaganirawo ne bagamba oli nga wamutereeza nange ye yandeese n'amukwana ku ssimu n'amugamba nti oyo maama tomuvaako ajja kugoba naye mulemereko bamanyi nze okumala okuntuukako mbu okukoleko nakyo kyetaagisa process nabalina fujo ne wakugoba tovaawo be banyina okwebakawo ekiro nabagobye sokoleke ate okonye ku nsonga eyo yogoba abantu aba bakulemeddeko okwebaka wano mpulira abasamize balina eyo enkola abasawo abanene n'abamanyi n'akwata omuntu n'amugamba nti gogenda kubeera wano omwaka mulamba ng'olinda empewo zikuddemu eyo enkola ntuufu aba basawo ate nga percentage nyingi percentage nene nnyo yes nabagambye siri musawo ate siina wa muntu wonna we nali ntambudde nti antendeke byenkola byonna biri wano twawula obuyinza n'ekitiibwa nze nina obuyinza ate nina n'ekitiibwa tobuuza yabijja wagenda ku story ezasooka ojja kubitegeera abantu abo kye bakola kikyamu ngenda kuyimirira ku midiya kuno ku expo nga we natandikira bonna bwe basooka okundabira nvumirire ekintu ky'okwebasa abantu mu mbuga zammwe omwaka mulamba omukyalo yalina abaana n'aleka abaana be bwagenda kwebakirira lubaale nga ne lubaale ogwomwebakiriza tannayogera obuyinza obujjawa basobola n'okulesa famire nti toddayo tobalaba nakugamba weebakirire lubaale ne babafuula abaddu nsibirina engeri gye byewaamu ekitiibwa eyo banange mbabuulire ekitiibwa tebakyepampalikako ekitiibwa kyonna bakolerera kikolerere ekitiibwa mumwe mwagala obeera ne bashagaala shagala mpozi ye mukozi bakomba bokisi mwe mwagala kuba ne bashagaala mu masabo gammwe muleeta abakozi baagala okukola naye temukozesa baana babendi waliwo omwana wange wano era muntu gwe nkuyinako obukyayi omwana ali emanju bamutunze emmotoka abadde alina emmotoka we munasana ani abadde tamumanyi bamutunze amamotoka ge kwali nokutikitoko omusajja yamutunze emmotoka emu kwemu tunda namugamba agenda kwebakirira mpewo lubaale n'agula bulungi keesi yagenda okutuuka ewomusajja yangamba maama omusajja yasiba ekiraati kiva kuno ne kuli keesi z'abaana ziri kuli balinga abaana b'amasomero bebakirira lubaale simanyi ebintu ebyo bammwe abasawo abakulira abasawo mubimanyi agamba genda olete ntwalayo keesi nze simanyi nze simanyi muli bazibu bakutuukako abakyala akulira abasawo oba simanyi oli muzibu wakutuukirira oba oli muzibu wakutuukako abaana ne bakugamba ebintu ng'ebyo yes manyi waliwo challenges ndaba abakulwanyisa naye abaana bano bakutuukirireko babikubuulire kuba ti nze omuntu gwe babibuulira sinza akulira enzikiriza z'ekinnansi ate ne mu department yammwe siriyo nze nina kampuni yange ntisomesa culture naye abantu be maama nkuloopera basituza omusajja semaka n'asituka n'entwalaye bwagenze kwebakirira lubaale n'abalayo omwaka gumu n'amalayo emyaka ebiri waliwo n'abakazi abamalayo emyaka 4 ne babazaalamu abo abantu babazaalamu omanyi ebikolwa ebiri eyo bannange nze sirina gwe nnwanyisa njagala munzikirize kozese expo ng'omukutunjukere abaana abalala batasobola kwogera ekyo kikkirizibwa naye omusawo kubaka ku mulwadde waate ate kikkirizibwa nze simanyi bye balina bannange mudde ku nsibuko ebyo bye mulimu nga muwoza mbu muli ku buwangwa bannange obuwangwa si bwe byoge tebwogera ekyo munasenya oluganda oba luntawanyamu ndi mukazi munyankole obuwangwa tebwogera bye mukola abaana bannange bino mbyogera mubeere begendereza omwana ekintu ky'okwambulula ng'omuntu yenna omulaba obwereere bwe
bannange kibi mwambulula bannammwe nga mubalaba obwerere kibi abasajja bwe mukemebwa ne mwebaka ku balwadde bammwe omusawo kwoli ondaba wajja wano ewange wayina empewo naye ekyakusuula webaka ku mulwadde wo nkumanyi sijja kwogera okitegeera kibi omuntu omukulu okulaga obwerere bwo kwe muva ne mukemebwa ne mukwata abaana b'abandi tekiri eno yokka n'abasumba gyali mumanyi sigenda mwogera bakujjako mataalo okujjigobako omuze mwana yamuwala era munyankole ate mubikola abalala baganda bannammwe naye temubikola banyankole bannange akyo bisindikira abaganda ate babikola tebesobola kubisangayo mwankole sofe mwankole tebiriyo zimanyi sigenda nko mwankole tisibunyife wofe okusanga nga balwanira empewo abanyankole mba nimbye boogera amazima betta olw'empewo abanyankole be tebabiriiko nkubuulira amazima kikaffe era ewaffe abanyankole ensozi bazireka abaana kwe bali ku expo boogera amazima ensozi zewabwe tezaaka naye tebagira mbu babiteeke ne mu midiya nolaba omuliro nga guva kuno nga gudde eri ne muwulira ente ekiro nga zitambula ne muzinomya nga temuziraba nake njagala ontankanzeemu katono mbuuza kumanya sibuuza nti nkuba mbituli naye sayansi ono okugamba nti omusawo ye asobola okwogeza empewo zo nayogeza ezooli nga ye zonna zogerera nga ye kale aziwulira ekyo kituufu kyabufere oleese n'okireeta weebale waliwo complain gye munsonyiwe kubanja kubagoba munkwate bulungi omwana ayinza otuuka n'akugamba bali ebweru bakadaama omwana atuuka n'akugamba mama nze baŋŋamba step mother wange yandoga ebintu byayogera n'omubuuza byakulinya ne byogera n'agamba byayogerera ku musawo ai stupid naye mmwe amagezi amazaale mugalekawa amagezi amazaale mugalekawa ate ebintu ebibyo bikuvaako bitya nebirinnyo omusawo ate nze sigenda kino kirumamu naayagala nnyingire mulage ekituufu kikyendi baana mmwe mbasaba ng'atunudde mu kamera ya expo mwewale nnyo agamasaba agakolera mu nzikiza abo abaggalawo ate olugera bwetyo mbasikutegedde kubanze abaaliko omusabo bensinkana kubangamba nti oyingira mu musabo kyebasooka okukola kuziba buli kimu era omusawo akola temulaba omuzadde osobola okukolera mu nzikiza dani osobola okukolera mu nzikiza mbandikoki nze sirabira mu nzikiza ndabira mu kyeta nze sikolagana olaba nelayiti mugitaddeko nze sikolagana kiki nakizikiza kati gwe osobola otya okubanga bakugalira mu kazikiza mu nzikiza nogamba nti oli wa kitangaala nze bangamba nti baggalawo paka ne bagwa mu ndege balimba jajja oba tomulaba balimba ebyo bye babijje byebiyembe ebikozi bya ssente byebiggalawo aba mwe baana mu omusawo yenna bwakutwala nga nakuyingiza kasubiye naggalawo natandika ozibikira ebituli duka mugambe muganda wange zitwale zenkuwadde naye kankole ki omugambe otya zitwale zenkuwadde zibye naye kankole ki babasala emisale nosanga omuntu nga bamusala wano bakusala biki njagala otunule ndayira ntya katonda yatonda eggulu n'ensi nze siinaako omusale gwonna ku mubiri gwange ate nze mbagamba n'amazima ze siyingirangako sabo ate n'ekikomera kyange kino siinamu kadagala n'akamu era nze mwana waddembe nemutereereza ano nemugamba nyamba okolere ku mutwe oyo kubanga sirinaawo kijinji tolinawo kijinji sirinaawo yadde ekijinji ate mpulira abasawo beeri batugamba mbu amaka gonna okubeerawo mulina okubaakadagala omwana nvamunoonyeza wano mbu simanyi basimba ejezi ze mazima matuufu tuddemu actual sense ejezi ze likola mirimu mirungi evundu lisobola okukola ebintu ebirungi likola bulungi kinga fu olwedde ddyo kati ligenda kuwonya okitegeera
Banange bantumwe banange mukozese expo mugikozese musaba Katonda expo ebere wiso evugire wala emanyise n'atalaba agiwulire n'atalaba yakiri agiwulire. Omuntu yenna bakuwa batya eddagala ogenda olisimba ewaka omanyi ky'osimba. Mumanyi nti musimbye ebintu ewaka omuntu ayinza okugamba bwemaama embeera ateterera naye ng'ebintu byayina ewaka bwe biti. Buba ku geeti yasimbawo, mu lujja n'asimbawo, kati ku mulyango n'asimbawo, n'emisinde ennyumba yasimbamu. Bannange kiri mu nsi mutulemeseza okweyagalira mu nsi nga Katonda bwe yagituwa. Mwagala tugamba nti funeyo tutambule tulina okuba na bunkenke. Abantu 10 ku bantu 10 yes abantu 9 nga babasala amaddagala bonna balogebwa. Ate mpulira ekibesaliso ogwo omudagala kwegambu babiri nga balina bakulogana emisale gyo bakulogana emisale gyo ne bennyini ababaganga nabo babafulula. okutolezamu yaba mufere kasitole kakatandika okugamba nti nenda kusala kabina simanga ate ku lulimi bukamisinde tasa obulamu bwo. Kino oyinza okuba tokimanyi bw'okyogedde bw'otyo. Njagala ngamba abantu bonyini nga bali kino kyogera out of experience. Omuntu yenna nga baali bakulumiseeko tulina ennumika ya njawulo. Leeta guno omukono olaba nze bwe mba nkugjamu ekintu nkola bwetyo amaanyi gange nga bwendi n'ekisobola n'okikolera mu kamera ng'omukono gukuluma nenkola bwenti n'ogutambuza n'onoonya amaanyi amabi. Owulira omukono gwange bwe gukankana okuwulira nkozesa ndi mu kukuba mu maanyi ga munda bwenti n'ekifulumya n'oddayo ne mu mikono ne gutabaako kyekukuluma n'ekukola bwenti yeno ennumika entuufu n'ofulumya amaanyi. Basawo mwe abali ku live kukundi ku expo yeno nnumika entuufu kwata ku muntu omufiiringe mukubemu amaanyiko okole ki ekyo nali nkyaliosala kyogamba nti bano abantu abalumika naakujjamu bajinjo baki tekirina kubeera physical kyanzijamu ekintu kyanzijamu sigamba nti asulawe omusota basuulawo nawebalimbabe bonna bafere olaba abe dani olaba nti omukono oguze nga gukuluma nekukwatako bwenti nekunyweza bweti nekukubamu bweti amaanyi gange nekugamba sooka ogeremu owulire bagukuluma nenkebera sisuubira kintu ekyo kuddamu kukuluma obulamu bwo bwonna. Naye abantu bano ebalumika ne bakuteekako lino ejjembe wano uliriza ejjembe lyente bakusala omusale jjukira amayembe ganywaki musaayi. Tuli mubirabulira kubanga muli ba victims temusobola vaayo ku media kubyogera. Abantu bangi ababiyisemu naye nga tasobola kubayo ku media kola ki babisirikira naye nga gyebiri bibaluma nkiruma. Jjukira omusawo akutte ekkirita tebyambala na giravusi oluusi kyesaze kirina siriimu nawe ekikusaza iwe kikusiigidde obulwadde alina emisale gye. Kuba abantu abo bannange bandibadde bateekerwako n'amateeka kyesaze olugalo nawe kyakusazedde omusayira kukuyiseko ofuniddeawo siriimu yagamba obuyonjo babugoba ewaabwe owulira kikutte ekkirita kikusaze emisale 3 n'akuteekako bwati ejjembe likukwata bweti ku nnyama nelikunyweza nyasikamu mbu najjamu ekintu nebigirira ndoza n'akunkubula ne muvaamu mujjukira makozi gaki ga nsimbi. Omuntu yenna gwe basaze era wayitawo akabanga omukono gwe ne guddamu ne gukola ki ne gukuluma buto. Waliwo ennumika era mwena mwena bwe baali balumiseeko obulwadde buddamu ne bukola ki ne bukuluma buto. Ekintu kiba kiwadde ku musaayi gwo era singa ogendako awantu omulala nga yeetegereza nnyo obaako n'amaanyi ag'ekizikiza agajja gakulondola kuba ganywa ku musaayi gwo gajja galondola omusaayi era kiddamu ne kikuluma oddeyo era bakisalire kinywe ku musaayi.
kati mpaza ekibuzo kyenina ekirala mu kusembayo nga tumaliriza waliwo kino kyempulirako nti omusawo yatutumye yatugambye tumunoonyeze ente bweti ne bweti oba tugifunye tumuweyo obukadde 4 yaje tunoonyeze yatumye ABCD nasoma lisiti y'ebintu omusawo yatumye simanyi ogenda okubanoonyeza ejjembe mu ttaka lyabwe sobola kubanoonyeza biki nga ebintu biyitirivu nnyo nagamba omusawo tetusobola kubifuna tumuwe obukadde 10 ensi yayonooneka baani ekyo kyombuziza ekibuuzo abantu abasinga tukyogere kubanga eno expo erabibwa abantu bangi era etuuka wala babatwabamu bava South Africa ninagamba ava mu America bayiga bava mu America be bangi ne Germany kino kankyogere ng'asife balinze gwe naye kuba abantu bonna ekintu ekyokusaba ebintu bangi bakikozesa naye si kituufu nakuwa olukangagala lw'ebintu nga luva kono nakuli nze mwanze alina amaanyi gange nga siyina sapooti y'amaanyi malala gonna nze mwanze si kituufu bwe mbaddala tuddayo ku lubereberye n'obutonzi si kiki si kituufu si kiki si kituufu nkiddamu si kituufu bwe tuba tuzzeyo ku lubere mwayonooneka abantu abasinga mu abasawo mwababikola mwayonooneka mwava ku mulamwa mwava ku mulamwa ate nze mukama mwebaza tiwali kategori ze sigwa mu nnyota yammwe amanyine bino ebitu birimu ennyota birimu ranks sigwa mu nnyota yammwe kuba nze siteesa ekyo lwaki babikola ebintu ebyo olw'ensonga tebasobola babanga abagenda okuteesa nze sikola ki kati musawo nkuyisa kuzikula kino ateesa dani nabali ku midiya kuno ku expo wali owuliddeko nga bagambye nti baleese omusawo ku kyalo n'ayokya ebintu oba bagamba baleese omusawo n'akwata ki n'akwata n'abitwala lwaki abasumba beebookya simanyi lwaki abasawo tebookya oba bizajja byabo kuba abasumba tebateesa babaagala bakola ki kusaanyaawo buki buli kimu ekyammwe akisaanyaawo buli kimu byaba tayagala kumanya aba ayagala kusaanyaawo buki era bagamba omusumba gundi yazze n'ayokya biki ebintu yali ku kyalo naye ate bagamba omusawo yazze n'akwata ki yazze n'abikwata kitegeeza era bw'aba agenda okujja ku kyalo alina by'abasaba byagenda okukozesa okuteesa n'ekintu ekyo n'akigamba munnange jangu lekerawo olumya abantu jangu nkutwale gyogenda ofunirira emirembe nze nina embuga jangu tukole ki sente nakyo nekikkiriza n'akikwata n'akitwalawa ewuwe kati gwe ddaani waabwe nekibeereyo sobola nomusawo yangamba tutulinamu ssebe empulunguse maama nze bajja wano empulunguse yeetya nti maama tubeera mutula tino tubitwala ewaffe naye waliwo bye tutwalamu nga birina emputtu bijjukira kibeera n'empiso embi biringa bantu kati waliwo ekibeera n'omutwe omunene nga tokisobola n'osabirira katonda senga aleetayo omuntu najja ng'asaba ng'akisobola okimukolera n'okimuwa gwekikulemedde yagala kisiba munno bwe babikola ate bebaguza babijjabwa bwabikwata ng'afuna wabiteeka bw'ojja ng'oyagala kati ngenda kuwa example waliwo omwana ano yali afumba nawanga basinga bamumanyi maama we yagenda musabo n'agamba omusawo n'amugamba nti bba wange ambonyabonya tampa buyambi badde njagala kumuwaŋŋangusa aleme kudda ko omusawo okakasa oyagala muwaŋŋangusa aleme kuddamu yadde kulinnya mu motoka yo obutadda ddala mu nnyumba yo ko omukazi nze njagala agende n'emmaka gange taddangamu n'akola ki n'alabikako ko omusawo webale ngenda kikukolera talidde emirembe n'emiki n'emirembe ng'amuwa kintu ng'amugamba genda okisimbe mu mulyango omusajja bwe yava okukola n'akibuuka teyafuluma yamusaba kimuwaŋŋangusa si kumutta ako kwali kuwaŋŋanguka omusajja bwe yakibuka bwe pa
yafiira mu buliri ekiro yafiira muki ne bamuziika omukazi n'akaba naddewo omusawo n'amugamba saakugambye kumutta nakugambye agende awaŋŋanguke ko omusawo nze waŋŋambye toyagala dde emirembe nemiki kati namututte kisi kyewansabye kati nolaba ekyobusiru wekyamala okutta taata ate nekitandika n'okunona ki abali mu famire abali ewaka ne maama yennyini kyali kimunoneramu tebadduka wano ensasage teyaliwa batusimu abamundetera nga bamukutte ku geeti bamusibye n'emiguwa bennyini abantu be bamundetera wano nekakireta nga kyagala mulya nga nakyo kyagala mulya ebyo ebintu tebiteesa yensonga lwaki nze bwe mbakola interview zange nze sirina we neekubira nnyo naye bwe kituuka ku nsonga eyo nja kwekubirako kuba ku basumba kuba bo tebateesa babiragirawo nti nze saagala kola ki era yo olujja ahankabiragira kubabulirawo oba akubabuliriddemu oba ababulidde ani ye tukola ki naye oludda nja kubawagira batuufu kuba ebintu ng'ebyo tebyetaaga kuteesa naye ate bano abasawo bo bateesa buteesa babinoonya kuteesa naye babitwale babanga batwala ku faamu yaabwe yeba n'ebizaala kutidde gwe mwana gwe waliwo ebintu by'obuuza nga weetaaga obeereko ko wano ewange bagamba akagambo akasembayo tusooka tubate abalabi ba expo bambi sikolera ku ssimu abalabi ba expo sikolera ku tikitooko waliwo omukyala gwendaba aluddeko alina n'ennamba nnene folo nnene akozesa amanya gange akozesa ebifaananyi byange bannange bw'olaba akawunti yonna eya tikitoko ng'eriko ekifaananyi kyange ng'eriko ennamba y'essimu ng'ola mu comment section omuntu agaba ennamba y'essimu ng'olabako simanyi commenting ekizibu kyo bannange ezo akawunti sisi zange nze Saala nsangibwa Nabulagala kampuni yange sirina ssabo this is a company era oba mulaba objectives zange zizino ne ya kampani yange yino era omuntu yenna akozesa logo ya kampani yange ngenda kuteeka mu kooti gwe nkulayirira bwe mba nsasula UR omusolo nga kampuni yange emanyikiddwa gwe noveni ngagiteekamu kasasiro ng'onoonya kontenti simanyi noonya likes na follow nja kusiba basobola okozesa naye nga tebafera bantu si kifaananyi kya kampani yange basobola okozesa zino interview ki naye nga tebabba ki brandi logo zange bannange ngenda kubasiba ate bwenna abasiba siwulire omuntu avaayo ng'agamba sonyiwa ensangibwa Nabulagala ennamba z'essimu zange eri 0 ngalo gwe wenna njagala jangu wano namba y'essimu giddemu esooka eri 070 11 36 86 1 yes eyokubiri eri 070 sorry eyokubiri eri 07 48 81 38 24 ezo ennamba zensomye era ziri mu manya gange Najjemba Saala oli bannange esisaba sente ku ssimu musindika zireeta manya malala nze yange eri Najjemba Saala omuntu gwogera naye mulala osindika mulala kyokka n'abazeeko wali nabo ne bababba abazibaleka balina magiki balina magiki bebakozesa balinamu ka magiki kaabwe bannange bababbiira ddala miliyoni 4 wiiki yonna ngimazeeko ndi ku poliisi mu misango egyo babbi omuntu obo 2 3 so bantu mmwe ayagala ebintu byonna byonna ebikwata ku nze jangu wano oba kyalira expo ku YouTube ogenda funa ekituufu bannange mbaagala nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange amiina abalungi abalabi ba xpotv kyensobola okubagamba nze nti mwongere okutambuza obutambi buno omusharinge mulayikinge nagamba nti wakyalira akatambi kano kiyambako ne munno n'amanya nawe kyotegedde lwakibangala okubeera nakyemalira w'amagezi so tambuza akatambi abadde weebuuza naye Saala akola ki musawo wa kinnansi muki yannyonnyodde bulungi akuwadde objectives ze ziizo oba oyagala kumanya ebisingawo ku kampuni ginoonyerezeeko bagiyita ali beetonza True Roots Africa Initiative Limited genda ku website ye kebera ebigikwatako
toddeeyo kubanga otambuza amawulire amakyamu. So basolo ne bannyabo kyensobola bagamba tusinkane ku podium ebeera ssaawa 2:30 paka ssaawa 5 ez'ekiro Monday paka Lwakuna. Export TV to the world.